muba mwawukanye byammwe lwaki ate oyingiza bano ba third parties lwaki oyagala okugatta amanyi Bobi Wine alina oluyimba lwe yayimba buli lwolirwana olutalo oyina yimiriranga bwomu okululwana kubanga oba osobola okululwana lwaki ate oba oluyingizaamu abantu abatabiriimu so mikwano gyaffe abamu simanyi akantu ako oba obalakaki muleme kufiira ku bantu mbaniriza nnyo ku YouTube channel ya Life Experience Uganda nange Asha Nava Namatovu banange mwasibye mutya abasebo ne bannyabo mbabuzaako abasama alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abatali basiramu bane mukama yebazibwe nnyo nnyini ddala mwebale kutulaba mwebale kusharinga mwebale kwera part of us ate nga bapya bane mu subscribing bambi mbasaba mu subscribing ate abakadde mu sharing ate nga munange okubeera nga tukuweereza tusinzira no ku Silverback ekifo kiri ku Sama Road gwe ne munange eyeetaze ebyokulya n'ebyokunywa jangu come and support obawagireko balina pizza ennungi mande babeera ne pizza buy one get one atenga eoma atenga olunaku lwaleero nkomyewo wali eri bwe nakoma ku friendship oba ku mikwano gy'abawala oba ku mikwano gy'abakazi waloke nalekayo ako kaba kakuna kuba twagamba ekisinga otabula abawala bigambo basajja waliwo n'ekirala awo so ngattako ki ngattako okubeera nga musobola okera ku makya ne mwawukana ne mukwano gwo nga muwala we muba mubadde ne sako ey'abakazi nagezaako okubijjisa kwe kutya awo obadde oyogera ne Diana nagenda nakogerako ebigambo eddana oyo naava mu binnyo era ayina enkwe era ayina bwekiti kwegamba ng'agezaako okukyayisa buli wamu so muba mwawukanye byammwe lwaki ate oyingiza bano ba third parties lwaki oyagala okugatta amanyi Bobi Wine alina oluyimba lwe yayimba buli lwolirwana olutalo oyina yimiriranga bwomu okululwana kubanga oba osobola okululwana lwaki ate oba oluyingizaamu abantu abatabiriimu so mikwano gyaffe abamu simanyi akantu ako oba obalakaki twekyaye twawukanye tutabusenze naawe lwaki oba ogattamu ba third party lwaki ogenda onnyonoona buli wamu newe mbadde nywera amazzi batuuke like okunkyawa kubanga twatabuse naawe kiba kitegeeza ki tekiba tekikola sense we muba mutabuse n'omuntu mwesootinge togattamu balala bw'oba otabuse nange oba totabuse nabala kyekyo kyembazaayo ku story ya Jana n'abatanzi ne Florence Nampijja nti baatabuka naye beesootinga ng'abantu rumors ne zivaayo simanyi eyagala bba wa gundi emirimu gye gyabatabula naye nga bayinza okuba nga bayina obusonga bwabwe obwekikazi tebubulamu naye abantu abategeera batuula ku mmeeza ne boogera oba ne bagamba munange wansobye kino omuntu akwetaaga mu bulamu otuulanga naye n'omugamba munange kino tekinsanyusizza either yo okwesootinga oba okutaa muleme kufiira ku bantu tulina n'abantu mu bulamu nga like abaddewo akabanga ng'akwegomba mukama n'amuyamba like nagezaako funa akafeemu okujja mu mawulire tugeze oba ku TikTok anywhere ate agezaako kulwanyisa gwe gwe yasanga wae abakazi lwaki muyina emitima emibi lwaki oba oyagala ate kusuula munno gw'osanze awo lwaki ogezaako omukkakanya kinnuma nnyo ng'olunaku olwaleero mukazi munno yakakkanya mukazi munne abakazi tulina okwerwanirira ng'olutalo bwe lubeera nti lwa mukazi kati ng'ano Pastor Bugingo yavaayo n'ayogera ku mukyala maama waffe eyali mukazi ogwe yeebakako naye gwazaddemu abaana maama w'abaana be n'amutyoboola mu bantu yakulukuta simanyi emyaka emeka imagine Pastor n'oyimirira ku kituuti n'olangira mukazi wo nga bwe yakulukuta can imagine bakazi naffe bonna balina okuvaayo babeere nga beegatta lwaki omusajja aba atyoboola omukazi bw'atyo lwaki agezaako okukkakanya omukazi naye kati wano essaawa zino osanga omukyala ng'ali mukakkanya mukazi munne naye nga ne gwakkakkanya amusinga
agezaako kwegamba omubulizaayo mu ttaka. Bannange tubeereko n'emitima egyensa, tubeereko n'emitima egyebuulirira. Waliwo ekigambo ekigamba nti bw'obanga onyiize mu busungu toyogera bingi, kuba omuntu bw'anyiiga ayogera ebingi ng'anyiize. Osooka ne weekakanya n'ogamba ekintu kino nkiyiseemu ntya, nekakkanyiza ntya, n'omala okukiyitamu n'oyogera. Tumanya ky'oyogera kituufu, naye omuntu ayogera nga mu busungu sometimes sitwala bigambo bya muntu ayogera mu busungu. So bakazi bannaffe like mugezeeko kuba nti bwe tubanga tutabuse togezaako kunkyayisa balala besirina kye nakola. N'ogende wagundi, oyo gundi mubi, oyo gundi ali bwati, oyo gundi leka omuntu oyo amwerabire, amanye obubi bwe. Buli muntu muleke balabe obubi bwe. Lwaki otunnyonnyola? Lwaki otutegeeza? Leka ffe tumwerabire, tumanye n'ava mubi, naffe tugambe omuntu ono baamutulabulanga bali tubitwala, naye naffe tumwerabiddeko obubi bwe. So bakyala bannaffe oba bakazi bannaffe oba bawala bannaffe, mugezengako okwewa ebitiibwa. Bw'obeera mukwano gwange tekitegeeza kummanyiira, tugezengako okwewa ekitiibwa. Buli lw'obeera nga towa bantu kitiibwa. Ate nina ekintu kye najja ne ku Haji Bakaluba by the way, yagambye omuntu w'abeera akulaba nnyo ng'oli available nnyo, like buli ssaawa ng'oli oli available, kafuuka akamanyiiro. Kyokka nno munnange gw'oyinza okulaba nti mukwano gwange mubeererawo, naye nga ye akifuula kamanyiiro. Buli lw'olibeera available ennyo ku muntu atuuka n'akumanyiira, n'akulaba ng'owa wansi. Nze bannange naava nina entondo, kasanda baakamanyiiro nga katandise, nga nkuwa boundary, nemmanya nti kamanyiiro katandise, ono nina okubeera nga mustepinga mukko. So tugezeeko okubanga ne mu mikwano twewa respect, si nti kuwa bazadde baffe bantu bakulu biki, mukwano gwo muwe ekitiibwa. Waliwo time ey'okusaaga n'ey'obutasaaga. Tuyigire ku mikwano egyo. Bannange nkiddamu friendship ya Nampijja ne Daana n'Abatanzi yansanyusiza. Entabuka yaabwe yali okay, ne baawukana bulungi nnyo, ne basirikira buli omu gy'asirikidde, n'atayogera n'atatuleekaanira. Naye simanyi oluusi tuba twefuneeyo tugeze twesanze somewhere, muze ku media mutuleekaanidde, gundi ali bwati afuka ku buliri. Bannange mu bantu baawa batakuuma ku byama, bantu baawa ababeera nga gwe mu mwago gulina oluwewere. Mwevumidde ku media abakazi abakulu n'abasajja abakulu. Abasajja tetulaba balaba mu ntale, era nze mbagamba nnyo buli musajja gwendaba mu lutalo lw'abakazi abamukyala munnaffe. Ebiwoma biggwa byokya nno tusinzira n'okusiba back, ekifo kiri ku Sama Road. Nina ttiimu wali entunuulidde ekoze ebbaala yaayo. Olwedde muli mu bbaala, so bwe tubeera no ku Life Experience Uganda. Nsigadde nze Asha, naava Namatovu. Mubeere bulungi, bye bye.